muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote. Sikiwuliraako ebbanga limaze mu byobufuzi. Mu protest gye tubeera gye abasamba ku mupiira oprotestinga nga bw'okola ki? Naye abo tebakikola, bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe baprotestinga asambe afune obulero babe nga omupiira gwakoze eki? Gwawedde. Era neebuuziza ne mu byobufuzi tufunyeyo ba syndicate abagamba nti bagende mu kitunga tebeetegese naye nga bakigenze mu kwagala. So njala bategeeza twali mulimu ogukolebwa gusobola kujja Mwami Museveni mu buyinza ku ssaawa eno kubanga abandi badde bagukola basalawo kwambala kooti bamuwerekere alayire. Ekigenda mu maaso kukola bwa mperekeze. Waliwo n'emperekeze ewaffe mu byaffe gye twakulira walabanga emperekeze nga ye yazise engatto nga n'engatto zigikola ki? Olwo n'atambula nga abeteggera ng'alinamu akayinja. Olugendo olugenda mu maaso ku ssaawa eno lwakwekera Mwami Museveni mu bugenderevu. Naye mu busajja bukulu bwaffe abamu abamanyi ebigenda mu maaso twewunya oba nammwe abali omuntu tutegeera ekigenda mu maaso. Olw'okuba ffe abamu ku ffe buli kimu tukirabye nga kikolebwa nga kiteekebwateekebwa ne tulabula ntuwa amagezi naye ng'abantu tebawulira bwe tuwa amagezi. Tutuuse mu kaseera ng'abandi badde bakulemberamu okusigugula Museveni basazeewo okugolola kooti kumuwerekera. Ako ke kabenje akaliwo. Y'ensonga lwaki basobola n'okuwakanya reforms nti tebazeetaaga. Ate bayimira mu paale ne bagamba nti ate register bagikoze bubi tetuliko kitegeera kyetulina reforms okitegeera. Na buli kati isseeko ya register twali agimanyi bw'enaafaanana biometric oba manual. Tugamba tugenda mu kalulu tutambula mu kizikiza tuyingira ekibira. Abantu badde bakulembera olutalo lw'okujja Museveni bagamba nti akiri mulaala tumwewulira. Mumwewulira? Ku ssaawa eno buli muntu ali mu kinnya balinganga biyenje abamwewulira. Buli muntu yeekukumye. Tubagamba tutwala abantu mu kalulu nga tewaliwo commitment nti ebintu ebyakolebwa ku mulundi guti bijja kuddamu kukola ki? Byatandise tubanaba na nominations. Weebuuza abantu baatulawo okusalawo okuwerekera Mwami Museveni ku mbaga ye. Tumuwerekera bannaffe abandi badde bamuggyako obuyinza bali mukuloga bimuli ku ttale bagende nga bayiwa omulimu kooba naakola ki? Kati ffe abawangadde mu byobufuzi osobola okutegeera nti bano mperekeze nti bavuganya. Era kyova olaba nga buli muntu yenna yeesimbyewo ne weebuuza ani agenda okumanaginga contest y'okutwala obuyinza. Wali muntu yeesimbyewo n'ayeera mu lujja naye yeesimbyewo. Ate olwo obuyinza munaabwetooloola dde mu bukwate buli muntu yeesimbyewo. Bwe bakubikiranga omufu omusiraamu eggulo limu nti waakuziikibwa enkya ssaawa 10 bw'oba oyagala bamuziike mu Sanders olina okukeera ewali omufu. Toyinza kujja ssaawa 9 ez'akawungeezi n'ogamba nti omufu yansuubiza nti bwansooka nga bamuziike mu Sanders zange nange bwe mumusooka nga banziike nga muzize. Waliwo omusiraamu watuukira nga amaze okuzinga nga takyasumulula. Nga wenna yabadde ayagala omufu ono bamuziike mu Sanders nga bwabadde buvunaanyizibwa bwe okukeera. Ng'obunafu bwo tebugenda bamenyesa protoko kubanga omufu baamukubikiridde mu budde. Era wabadde osobola okutuukira mu budde. Twava mu kulonda kwa 2021 byonna ebyagwayo twabiraba. Omuntu yenna yali ayagala okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda yali tayinza kujja gwa 5 nga nominations zaagwa 10 oba nga zaagwa 9. Obudde yabulina ate nga loopu buli we tumaliriza okulonda kuno tuba tukimanyi nti waliyo okulonda okujja. Abange Mathayasi Mpuuga Nsamba ono singa yayagala kutereeza mateeka ga byakulonda yali badde yatandikirawo 2021. Wa wagenda okuliteeka we baali bajje 2021 mu kaseera kano oba wa wabadde agenda okuliteeka
we litasobola kugenda mu kiseera kiri. Mathias Mpuuga Nsamba ekisanja ekisooka ekya paalamenti eno ng'oliroopu emyaka 2 n'ekitundu wayina obudde obukumala kubanga okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda si kuwaayo kyenji oba si kuwandiikira bbaluwa gundi nti olumbe lwa gundi lutuuse. Kitwala obudde okugaarranginga, okugategeeza paalamenti, okugakubaganyako ebirowoozo, okugaleetera abalonzi, okugadisikaasingako n'okugazza mu paalamenti gayisibwe tukkirize nti okuva Ogwokutaano we wayagala okuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga nomination za mwezi gwa 9 twali tetuyina budde. Okujjako nga naawe ennongoosereza ezo wali ozireese kwejjako oba wali ozireese kufuna nsonga ey'okwejjako oba ey'okutuvuma buli budde nti nali ngenda kutereeza ebintu naye abo baagaana. Mathias Mpuuga Nsamba toyina gw'ogenda kukakasa nti wali oyagala okutereeza amateeka g'ebyokulonda nga walina obudde kuva 2021. Okulonda tekibanga nti bambikidde mangu bya mangu. Wabula bwe tuva mu kulonda kuno tuba tweteekerateekera okulonda okuddako kubanga tuba tukimanyi nti gye kuli. Emivuyo egyo gye walaba mu kulonda kwa 2021 amateeka waali galeese ng'okyaliko obusungu. Amateeka waali galeese ng'okyajjukira ebyabaddewo. Naye oleeta etteeka mu kaseera ng'ate gw'olireetedde yakakuwa obukadde 5. Oleeta etteeka mu kaseera nga gw'olireetedde yakakulemeza ku bwakamisona. Nedda, singa wali wakutuyamba nga bannayuganda okutereeza amateeka g'ebyokulonda ekyo kye kimu ku bye waalisookeddeko. Bati mu gaapu ya myezi 3 oba 4 tewali nnongoosereza gy'oba ogenda kukola kubanga ekintu kyonna ekigenda okuyingira amateeka oba ssemateeka toyinza kukireeta ng'awandiikira mukoddomi wa kabaluwa. Toyinza kukireeta ng'awandiikira girlfriend wa kabaluwa. Singa ddala wali okireeta ku lwa bulungi bwaffe waalibadde wakireeta dda kuba ebyagwawo 2021 bw'obijjukira mu Gwokutaano oba ne kyonoonya oli kikere. Lwaki tewabireeta ng'okyalina amaanyi? Wayina obudde, wayina amaanyi nga leader of opposition, wayina ne numbers eziyinza okukusekendinga ne n'ogamba ndireese mu Gwakutaano lyanjibwe lidiscussingibweko lizibwe mu balonzi liyisibwe. Mu tteeka eryo okulireeta singa ddala wali oleese etteeka eryo waalisoosa ate kuyimiriza kulonda. Eryo etteeka lyali liyitawo ng'osoose kuleeta tteeka liyimiriza kukola ki? Kulonda. Naye okulonda nga kukyali kwa 2026 mu Gwokutaano toyinza kuleetera mu tteeka likyusa amateeka ga byakulonda okuggyako nga weenoonyeza bibyo. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba senga omuntu akubuuza ekikuyombya oyinza kumuddamu nti ki? Ng'oggyeko ettamiiro ly'obusungu. Senga omuntu akubuuza ekikuyombya mu kaseera kano oyinza kumuddamu nti ki? Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ow'omululu tebamuzirira. Ow'omulalu bw'omuzirira lwe luno olugero lw'Abaganda lwe bagamba nti bakinaanisa akyagala. Ate olaba tayagala kukuwa ng'olina okuweebwa. Ate bw'onaazira onaaba tomwanguyirizza ku mbeera. Mathias Mpuuga Nsamba okutwala obuyinza oba okunoonya obuyinza tekyewukanako nnyo na kunoonya ssente. Okunoonya ssente tewaliiwo akugamba nti lwe nakeera okuzinoonya lwe nazifuna. Abantu banoonya ssente nga talina we yaziraganyisizza kuzisanga naye ng'ate buli lunaku akeera kubanga katala ery'okuzinoonya. Era toyinza kwebaka bwebasinoga Mukama asooka akyuseemu ku mateeka g'okunoonya ssente nga lwaki eyakava mukyala nsooka okufuna, nga lwaki gwe nasinga okusoma nsinga okufuna, nga lwaki gwe nsinga emyaka nsinga okufuna, nze sigenda kuddamu kukola nziza okukola paka nga Mukama akyusizza engeri gy'agabamu ki? Gy'agabamu ssente. Gwe kola obuvunaanyizibwa bwo bwa kunoonya obwa Mukama
bwakugaba. Tewali muntu yaggwamu maanyi nti olw'okuba anoonyezza ssente zimubuze. Lwaki oyagala ffe tuggwemu amaanyi olw'okuba mbu tunoonyezza obuyinza butubuze? Wakati mu kunoonya obuyinza nga bukubuza, akaseera k'okunoonya obuyinza osobola okwongeramu ebibyo ebikuwa obuyinza, ng'okunoonya obuyinza it's a sparking factor, akalulu nga it's a sparking factor, nga tugenda kusinziira businziizaawo okukoleeza kye twagala okukoleeza. Nabwe kityo tewabaawo akulimba era tewabaawo akulaga nti okunoonya obuyinza bwe wanoonya mu kulonda okuwedde kibeera kikyamu. Okunoonya ssente ze wanoonyezza eggulo leero osobola okuzifuna. Toyinza kuggwamu maanyi teggulo zaabuze kanneebake. Omuntu ajja n'akola statement nti kyanjawulo ki ky'ogenda okusanga mu kalulu kano ky'otaasanga mu kalulu ka 2021 kyokka ng'ate tewaliiwo biteredde oba bikyusiddwa. Gw'olowooza nti wenkerera okugenda okunoonya ssente we zambulidde eggulo bibeera bikyuse. Wabeerawo amateeka agabya gakyusiddwa nti leero bwe ŋŋenda nsobola okufuna ssente naye nsigala nnoonya kubanga ogwange gwa kukola ki? Gwa kunoonya. Museveni tetuyinza muzirira ggwanga lino. Museveni tetuyinza musuulira ggwanga lino kubanga tubeera ng'abanafuye. Golowooza atukuba tukole ki? Golowooza atusiba tukole ki? Era okuzira kwaffe mu kiseera kino kibeera kiyambyani? Baabaana tuli bagamba nti twagezaako oba twanyiiga ne tubidduka. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa takoowangako kunoonyeza baana be kyakulya. Era abaana bo osobola okubagamba nti ekyokulya kibuze nga wakedde kukinoonya. Ne toyinza kwebaka mu buliri ne weezinga noga abaana bange ekyokulya kimbuze bagenda kukulabanga taata omubuyabuya. Then for next generation tugigambe nti ki? Era tugirage ki? Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ow'omululu tebamuzirira. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba teriyo budde bwa kufuna ssente kwesigala ng'onoonya. Kitaawo ngeza bugeza olowooza yafiira ku myaka emeka? Naye omanyi emyaka gye yanoonyeza ssente. Gw'onyumya obuyinza bwe naakanoonya omulundi gumu naye nga gwali mu kunvuma mwaka bunoonya emirundi mingi kakati gwe amagezi amangi ennyago g'olina gakutuma kugenda n'ambabazi. Ono yamumanyi bannange, ono yamanyi Museveni agenda kumutwala era agenda kumutujjira aba embabazi ali luddawa leero olwaleero. Museveni mukyala Mbabazi Jacqueline si y'omu ku baavuganyizza okukiikirira abakadde. Mwetondedde eggwanga mwalitegeezaako nti ku Mbabazi mwaliguza bisejja. Buli kulonda okuggwa abakulu abo baba n'ensonga ku kyeki yabalemesezza okutwala obuyinza. Ensonga ezo ziriggwayo ddi. Eggwanga mwalyetondera ku Mbabazi. Eggwanga mwalyetondera ku Mbabazi. Mukyala Mbabazi mu kaseera kano ali luddawa. Era mutukakasa tutya nti mmwe bantu batuufu nti ogwammwe si gwa kututomezanga. Lwaki kanva enkoto nga ggwe byokya biyidde? Era lwaki olumala okwota lukugira lumansa amanda? Mpuuga mu kiseera kino senga tubadde tukyali ku bumu obadde osooka okwogera ebigambo ebyo. Omanyi omuntu bw'akubuuzanga ku muntu gw'otakolagana naye ku kyonna ky'oba ogenda okwogera osooka nga kwebuuza nti senga tubadde tukyakolagana mbadde nsobola okukyogera. The question is, Mathias Mpuuga Nsamba, ebyo by'oyogera senga tubadde tukyali wamu obadde osobola okubyogera? Era ebyo by'oyogera bifuuka bitya ebibi gye tuli ne bitafuuka bibi eri Museveni? Bikuleeta bitya obusungu ovume ffe n'otavuma Museveni? Tugenda mu kalulu ng'ennongoosereza tezikyusiddwa. Bwe wali ojja mu 2021 mmeka ezaali ziteredde? Bwe mwali muleeta Mbabazi mmeka ezaali ziteredde? Mathias Mpuuga Nsamba, kola ky'oteekeddwa okukola ng'omuntu. Wa abaana ensonga waakiri ti nze ogwange nagukola. Naye mu kaseera kano weefuddemu koko mu kusika abaagala okwambuka.
mu kussa abaagala okununula bannayuganda. Kyokka ate oyagala okukozesa amagezi mangi nga weefudde omugezi ennyo mu nnambikayo. Oli muteesa mulungi mu bantu. Oli muteesa mulungi mu bantu naye abatategeera. Kubanga singa babaddemu n'amagezi baali kubuuzizza okuva 2021 tewamanya nti waliyo okulonda kwa 2026. Tewamanya ebitusuuzizza wano nti wali tulina okutuukawo nga bikyuse. Era lwaki gwe Nuupu wagirumirirwa omaze kuvaamu okugireetera amateeka agagiyamba okuwangula? Lwaki tewagirumirwa ng'okyagirimu ng'ate oli top leader, Deputy President Buganda, Honorable Member of Parliament, on top of that, Right Honorable Member of Parliament, Lope. Tewakozesa budde obwo. Omufu bamaze okumuzinga bagenda muziika tibalina muziika mu ssanda zange. Omufu bamaze okumutwala bagenda muziika tibalina muziika mu ssanda zange. Kakati kambuuza ekibuuzo, bwe tuzira mu kiseera kino kiyambaani? Senga tuba tuzize akalulu k'omulundi guno gwe bw'oba olaba kiyambaani? Era olowooza lwaki Museveni asiba ba mutwe bonna abeetoloola Kyagulanyi abasiba? Lwaki abassa abasinga? Ayagala tubikoowe, ayagala tubyetamwe. Ebiseera ebisinga omuntu toyina kumuwa kyayagala. Omuntu bw'akukola ebintu sooka opime direction kimwakuvuga akulaza akutwala. Ekizibu tebadduka kidduke, ekizibu bakyeŋŋanga. Era kyovola bajjajja Mulindo, manyi Mulindo ajjajja wange. Mulindo ajja era nze ntera ne mbatunuulira nga mwewaanaffe abaana bavami senga nkubalira gwe Mulindo ajjajja wange. Naye Mulindo bwe yagamba nti agenda kutwala omupiira oba ttiimu ye TZ namugaana edda muzeeyi. Jjajja w'abaana ebizibu tebabidduka, ebizibu babyeŋŋanga. Ekizibu bw'okidduka kibeera kikuwangudde gwe okutwala obutwazi ttiimu TZ oba owadde Magogo Wini kubanga kyeyali ayagala gwoveewo. Mweŋŋange ng'oliwa ng'oli awo. Kakani mukulu Mathias Mpuuga ebizibu tebabidduka, ebizibu babyeŋŋanga. Ate era ekigambo demonstration kyawukana nnyo n'ekigambo absent lwakuba mwagala obbimikisinga omukozi asigadde waka n'otakola ebeera absent. Wabula ayagala okulaga obutali bumativu bwo ojja ku geeti ya mulimu n'olagira awo obutali buki bumativu bwo nti bazze naye tebaakoze kye bayita demonstration. Kye bayita demonstration si bino eby'ekijjegga byo by'olimu. Twabadde tetulina kwetaba mu kulonda. Omwana atakoze bibuuzo tabanja alipooti. Era tolabangako ayayaana kumanya results ze ez'ekyomusanvu zaakomyewo nga teyatuula. So omuntu yenna olina kubanja gye wawola. Singa tetwetaba mu kalulu ka 2021 twalibadde ne authority egandi Museveni yabba akalulu. Twalibadde n'amaanyi agagamba nti tuviire. So ebiseera ebisinga kola ky'oteekeddwa okukola obulusi ofune n'ensonga. Bwe tutakwetaba Museveni n'agenda yekka, Museveni ne yeetala yekka, then bw'amala okwerangirira ffe tuba tubanja ki? Singa amala okwerangirira wakati mu kwerangirira natta abantu tuba tubanja ki? Osobola okubanja gy'otaawola? Osobola okubanja gy'otaawola oba osogenda okungula gy'otaasiga? Nabwe kityo leka kwefuula atugatta buwaya ate nga weegatta buwaya. Nkugambye Mathias Mpuuga Nsamba entalo z'olwana ez'obuntu ng'ozirwanira mu ddiba ly'eggwanga zigenda kufuula omulalo. Owunnuune ng'empuuna malungu bwewunnuuna ng'edda mu ddungu. Otambule ng'abantu we bakulaba obulako kimu kya kkuba mayinja. Mpuuga otandise okufuuka omulalu. Otandise okufuuka omujjobozi era omuyombi. Kubanga n'omuntu ajja kwebuza naye n'agamba nti opposition lwakuba be mubaamu tebalya. Be babaliira ku mikolo okukkuta tebalya.
bujja ne mubayisaamu awo waliwo eyagaa nti tugenda muwalagi tusobola otegeera ebizibu by'abantu bemuwangaaliramu abo abatono ennyo nti musobola okuboogeza ebyekisibu naye senga oli mu bantu abategeera babadde bakuzza ku bbali ne bakugamba otandise oggwa eddalu otandise okutabuka otandise okuvaako era we batakwanguyire ogenda kweyambula otandika okukuba emmotoka z'abantu amayinja ntagala bbiri naye olaba bano abakulunga olugezigezi kabali ate nga gw'okyogeredde mu lugezigezi ekyokulunga olugezigezi n'olaba bano omanyi ffe tuli opposition naye nga toli omukasukidde kale awo okasukira Bobi Wine 5 Museveni mukasukireyo 2 awo okasukira Bobi Wine 5 Museveni mukasukireyo 2 kubanga Bobi Wine bw'aba kizibu kireze ekizibu kyonna ekisinga okutunyiiza kyasibuka kwani ku Museveni ekizibu ekyasibukako obuzibu buno obutono lwaki kyo toyagala kukijjanjaba amaanyi n'obudde obimalidde ku ndwadde naye ate okutunuulira ku bireeta endwadde toyagala kukola ki kutunula olekeraawo kulunga olugezigezi era lekeraawo okwefuula omutegeevu baganda bange ne bannyinaze bano balina ekintu kye bali mu kubasigamu tebaagala mulonde ate nga je Museveni alina baasi zayingiza ez'abalonzi Museveni ayagala okuwangulako kalulu akalaali nabagamba nti singa oba okwana omukazi naye ng'oteekamu nnyo ssente okumufunako kwolwo wonna obeera omufunidde olowooza tekyali kusanyusiza singa kukubirako akasimu nti owange leero gy'oli nga yakwekubiridde kale Museveni wakati mu kubba obululu yali yagadde ofuna kalulu akatuluki laavu oba yali yagadde okufuna obuwanguzi obuki obutuufu kati bano bali bagoba mu kulonda naye ng'ate ye Museveni eri yamaze dde okuleeta abaki abalonzi abo we banaabeera ne kaadi za Uganda oba national ID za Uganda nabo obululu bwabwe bubalibwa nabo obululu bwabwe bukola ki bubalibwa nakati bakama bange baganda bange ne bannyinaze bannayuganda mwenna mukimanye nti toyinza kutuula ne weezingako olinde kirwadde kikutte ffe tulina abalwadde be tutwala mu ddwaliro nga mu butuufu basigaddeko kikuba mikono oba osanga tuba tutena kusanyusa bantu baabwe naye nga naawe okiraba yakoze naweddeyo naye n'omutwala kubanga omulwadde bamutwala muki toyinza kwezingako bwezinza oyo yagenze eddange waffe Buganda twagera olugero olugamba nti naganaafa weewaawo tetugagoya kufa naye tugagoya tugasalira ki essubi gasobole okummuka naganaafa bagasalira ki essubi temwemalaamu ssubi nga yemukeera ku makya ne mugenda ne mukola ne mutafuna enkya ne muddayo emirundi gye waakakola mitono nnyo okusinga ku mirundi gye waakalonda nge gye waakalonda gye mingi nga gikunafuyiza nga gyo gye mingi era obanje eki senga olibanga nga tewawola obanje eki bw'olibeera tewawola osabaani bw'oliba tewalima okumpoleininge ku ki ekyo kyoteetabaamu kwaka kati Mathias Mpuuga omubuuza okompoleininga ku ki mu kaseera kano ekyo kyoteetabyemu ekyesittaza ekyekikyamu kati okompoleiningako kyaki era waliwo amateeka ag'enjawulo ku ggwe MP akalulu kammwe Electoral Commission ye Tanzania yekalonda yekalangirira oba naye era yabe abakama wenajja ballot paper ya Kyagulanyi wogenda okujja eyiyo wogenda okujjawo stamp enaaba ku ya Kyagulanyi ye stamp okuli eyiyo kampuni eyakubye ballot paper Kyagulanyi kwagenda okulabira ye kampani eyakubye ballot paper kwogenda okulabikira nabwe ekyo mukulu Mathias Mpuuga Nsamba gwe bwoba wanafuwa bwoba owulira waggwamu amaanyi ffe tuli bayala tulina okukeera ffe tuli balwadde tulina okujjanjabwa ffe tetuwanikangako ku fulaga myufu nti tukooye fulaga tulina kuwanika njeru ng'ekirwadde tumaze okukirinnya ku nfeete
ng'ekirwadde tumaze okukijjayo kati oyagala abantu baleme kwetaba mu kulonda. Kale bwe bateetaba mu kulonda kwagooza ki ekiyinza okukyuka? Ozirire Museveni yogaba walemeeramu olwali nali mmanyi nti kati ekyakuggwamu kati ozirire Museveni okumuzirya baba bakinaanisa akola ki? Babeera bakinaanisa kyagala. So Museveni tulina okulwana naye paka ku ssaawa esembayo ne bwe kinaabanga omusingo bulamu bwaffe tujja kukikola ate bw'ataabeera ffe anaabeera ani? Kale senga ffe twavuddemu ne tuzira gobadde olina nteekateeka ki? Mateeka g'ebyokulonda singa wakoze statement emmundu badde nnyinza okuwulira ate ng'ozirina niwe tutandikira ng'otukoze ki? Ng'otulazeewo temmundu yegenda okukola bwete. Akalulu tekayinza kubanga tekajjawo Museveni nga bw'ogambye ate nga gomanyiyo amateeka agayinza okukaleetera okukava. Kyogamba gano ge tubaddemu ge gabadde amabi. Tewali tteeka by the way mu Uganda muno ng'oggyeko ezo ez'amagye biki naye buli tteeka eryakolebwa okusooka mu CA wa 95 Uganda yalina ssemateeka omulungi. Ssemateeka wa Uganda teyeetaga kutereezebwa. Teyeetaga kuyiibwa, yeetaga kutereezebwamu katono kubanga ssemateeka wa Uganda mulungi naye just tateekebwa mu nkola. Uganda y'emu ku nsi ezaali zisinga ssemateeka omulungi mu 95 nga yakaggyibwako engalo. Kakati ssemateeka si kyekizibu kyaffe. Ekizibu kyaffe ye muntu azannyira mu ssemateeka. Ate omuntu yenna ayagala okukuba Museveni ekigo genuinely yabadde azza ttaamu limiti na age limiti. Waffe Butambala, waffe Buganda, anaagoba ebinyonyi ebimuleekaanira atema muti kwe bituula. Bino byonna kuba kwetooloola. Museveni bw'oba oyagala mumukotola mu myaka bisanja. Kakati amateeka oba ennongoosereza mu kulonda zonna z'oyagala okuleeta nga temuliimu age na ttaamu, just obeera weefudde bize nga kanyonyi. Just oba bwetazi naye obeera toyina makulu. Be bali babbize idola betwogerako kubanga waliwo etteeka erisobola okukutula Museveni akatibba. Waliwo etteeka erisobola okusibira Museveni ebweru mulundi gumu. Etteeka eryo egi ne ttaamu tabikoonako. Ate nga wetusobola okugirako mangu Museveni shortcut tabyogerako. Kati ki kyogenda okutereeza ekirina sokka ku ekyo kulunga olugezigezi? Ki kyogenda okutereeza ekisukka ku ekyo Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba? N'otambula enviiri zikuwedde ku mutwe, wenna embalabe zikkubye, otandise okweyerusa kubanga Bobi Wine akulonga olugeze nali ndeese amateeka g'ebyokulonda which is okkoba ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda waali zireese ng'osose sibira mukadde bweru, ng'osose komyawo bisanja. Naye oli eyo ozunga buzunzi, olinga empuuna malungu, weefudde ow'omugaso w'otalina mugaso. Gwe kyogamba opposition ogirumiriddwa nga tokyali leader of opposition, you had time. 2026 tebamutubikidde bubikizi. 2026 baatutegeezaako n'ebbaluwa twagifuna nga twakava 2026 nti yawange 2026 tuyinayo emikolo. Lwaki teweeteekerateekera omukolo guno ng'obudde bukyali kubanga obudde wabulina? Lwaki wabulayo kaseera katono obuguuta n'obyanga bannaye kino kirina kuba nga te obudde tebukyatusobozesa era tebukyatumala kuteekesa kino muki? Kuteekesa kino mu nkola. Kakulunga olugezigezi. Era n'abeezi babifudde bya kinyumo. N'abeezi kati bazze mu ssemateeka gw'oyagala okulongoosa. Mwono omukadde aliwo mulimu nti abeezi tebalina kujja? Oba mupya gw'oyagala okuleeta mulimu nti abeezi tebalina kujja? Be bani abalina okujja? Because twera lwa mbeera. Nekyo kitegeeza nti awo we tulina okubeera. Gwe Mathias Mpuuga Nsamba bwe baba abeera tebalina kujja, Museveni alina okutuula mu ntebe eyo. Yali omukami w'ente.
kitaawe ye yali ani onsaasire kitaawe ye yali ani era ye yakola ngani olaba naawe yatundanga namongodi otudde olaba naawe yakenguka mu kuba baka abasajja cuuti otudde ate olwayera omulongoosa ate ayera aba mulungi omulimu gwe guba gwa kulongoosa omulongoosa tuyinza kukakkanya mulongoosa kubanga n'omulongoosa muntu abala at the end of the day omulongoosa ojja mwagala mwakalulu kwabo bobadde nabo ani ali ku level y'omulongoosa ku kitebe kya Nuupu nabo oba bavumye olw'okubanga gwe Mukama yakusaasira n'otabeera nkuba kyeyo n'otabeera mwezi naye n'omwezi aba muntu ate kitegeeza nti omwezi abeera talina magezi n'omwezi abeera alina amagezi era n'omwezi asooka okuweebwa equal opportunity nga naawe kuweebwa as long as mu ssemateeka wa Uganda talinaako lyakoze ki lyamenyera nawulira ne kano kakagame naye buno obuntu bwava oba bwerwanda munange bukozesa nnyo enkola y'okujeregera n'ey'okukakanya nawulira ne kakagame ssebo nga kayita Felix Tshisekedi mbu yali agaba pizza delivery yali adelivaringa pizza mu Italy oba France oba mu Italy yali adelivaringa pizza delivery era neyonya afuusa atya president kati be bano omusaayi gubalondoola baleese abeezi baleese kati gwe kyogamba abeezi mwayinanga kulinnyako balinnye kubayisaako mu motoka mwe muvuge mugende gw'oli wanjawulo kyoyo omwezi kyatasobola kufuuka ne mujja nga mwasama abasajja ba Buganda Buganda erimu abasajja bameka basajja 6 kwe tupimira Buganda mwetaaga na kwokya mwenna ne muggwa abasajja ba Buganda kale Buganda yategedde nti sinnalya leero nsiibye enjala nze Buganda sinza gipimira ku ggwe waliwo abasendebwa ku ttaka Buganda sinza gipimira ku ggwe waliwo abasibe Buganda sinza gipimira ku ggwe waliwo abajeere on top of that ng'ebizibu byonna ebikola ku Buganda biyinza obutakukosa ne bisinga kukosa nze lwaki ggwe abeera Buganda lwaki sinze Buganda n'osanga n'atannalya bwenakato abasajja ba Buganda muze Buganda temugimanyi Buganda teri Mmengo Buganda teyatandikira Mmengo era gye munaakoma okulowooza nti eryawo gye mugenda okukoma okujeera ng'Abaganda Buganda gyegenda okukoma okutubamu nga kuba abaawo bangu basatisfyinga 3-4 nga bubasatisfyinga nze gwe mulaba wano ze bonna mbayita baana era aba NRM we bajja baana baani abajja baana kati ngulu bakuwaddeyo kantu nti kati emmotoka emu gye bawadde omuntu omu egenda kusaanyaawo generations za Buganda mmeka 5 so singa Buganda mugikomyawo mu bantu ne mumanya nti Buganda esukkako ku Mmengo Buganda ejja kuyakalaakana ng'emyamyansa Buganda emu naagijja mu ba individuals no consideringa kuba individuals ne mu consideringa kuba na Uganda bonna otherwise omusiraamu yakava mu kirabo ky'ebbaala takulembera swala oba jjuma kati Mpuuga yakava mu kirabo ky'ebbaala azze n'omwenge gwayagala akulembera swala omulalu tawa bujulizi Mpuuga oli mulalu kyokka ate oyagala okuwa obujulizi mmanye ekyasinze ekirala okonsanyusa yagamba mbu baaleeta omulalu nga bamukwasa bamukwasa eri taga kati mmolo mwali baki abatuuka okutuleetera omulalu mu kifo ekyobuvunaanyizibwa ng'ekyo nga nammwe abalamu mukirabye nti omutamiivu yalina obbakulembera mwe mwali baki okulemberwa muzibe mwali baki naawe oba weevumye kati abantu osoose kubeetondera okubaaga nti luli wabatomeza kubanga obalaze ku Kyagulanyi wabatomeza ku Mbabazi wabatomeza era nga gwe akyalina okubalondera wamma siri walira eri